yakoleranga kitata nakukumbula abantu guno yasikatone mutuyambe gavumenti etuyambe. Oluvannyuma lw'obutakkaanya obuli mu katale k'Owino nga buva ku bukulembeze mu kiseera kino abasuubuzi beeyawuddemu ebiwayi bibiri ng'ekimu kiwagira obukulembeze obuliko ate abasinga obungi babuwakanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi nze Ibrahim Mukasa nkwanirizaako eyakategatako nate omulundi omulala olunaku olwaleero era nga nkugamba nti yonna gy'osinzira okuba nga otulaba tuli ku mukutu gwaffe omuganzi Extra Digest mugoba nsonga. Tutunuulira ensonga mpitirivu nnyo ate nga tukola n'okunoonyereza okwenjawulo oba okwekusufu ku nsonga eziba zikola amawulire n'ebyo ebiba bikwata ku bantu omuli okunyigirizibwa, omuli okusanyusibwa n'okutegeezebwa n'okumanyisibwa mu biti eby'enjawulo. Era nga yonna gy'osinzira okuba nga otulaba tuleeta abantu ne tutunuulira ensonga zaabwe, okwemulugunya, okwagala okutegeeza abalala nga kwotadde n'okubunyisa enjiri ey'essanyu oba okutegeezebwa ku nsonga eziba zirina obwetaavu mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero tukyaliddeko omwami Godfrey Kasiita era nga wotulabira wano tugenda kuba tunyumya naye. Abasinga ku mmwe muyinza obba mumumanyi, abamu ku mmwe muyinza obba temumumanyi. Omwami ono musuubuzi mu katale Kasente bali ku Ddembe, that is Owino Market. Era nga takoma ku kubeera musuubuzi era ye director w'ebyokwerinda oba director wa security mu katale kano aka Sente bali ku Ddembe Market Owino wansaawo mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda. So tumukyaliddeko ku nsonga zetwagala atunnyonnyole. Ezimu ku nsonga lwaki tuli wano naye waliwo akatambi akasaasaanidde ku social media okumala ebbanga lya myaka ng'ebiri ng'akatambi kano kalaga omwami ono mwami Kasiita ng'atudde ate ng'omukyala mwannyinaffe oba maama waffe ng'amukkakkanako amukuba nga kwotadde n'okumutuula ku bibegabega n'okumutuula ku mutwe. Akatambi kano ka mukutu gwa Bukedde TV era abantu bangi babadde balaba akatambi kano. Wabula olunaku lwabadde lwa kusatu sabbiiti ewedde ne wabaawo abaami bali babiri. Kuliko omwami ali mu Amerika, mwami mukulu mu myaka, ali namubuzo oyina emyaka meka nangamba ndi mu myaka 71. Ne wabaawo n'omwami omulala ng'awangalira Bungereza awo era naye mwami mukulu yangambye ali mu myaka 58. Nangamba nti Ibula mwogera ku kyeddembe ly'obuntu musomesezza eggwanga n'okukola ki. Nangamba nti naye ekintu human rights kintu kiri broad. Nangamba weekanenye akatambi ako n'akampereza. Nangamba nti omwami oyo eyakubwa ye yafuna justice, courts of law zaamuyamba, abamateeka baamuyamba. Nambuuza ekibuuzo nti abe kuba mukyala ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abakyala n'ebyebungereza eno ne mu Amerika byalivuddeyo byo bitongole ebirwanirira eddembe ly'abaami. Case in point ekibiina kya Men's Protection ekitwalibwa munywanyi wa Idris Muhabuzi, Rauben Muhabuzi kiri kuki namenyera n'ebitongole ebirala bingi nnyo. Nangamba nti naye omwami oyo munoonye. Of course being it kiri newsworthy kwe kusalawo ne tunoonya omwami ono. Obula bwe tubadde tukola okunoonyereza tukizudde nti ensonga mpanvu nnyo zisukka ku katambi ke tulaba nga bakuba omwami. Wabula omuganda agamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Ne tusalawo tunoonye omwami ono tabadde mwangu wa kufuna nga tayagala kutunula mu kamera, tayagala nsonga zino nga byamunyiwa. So kwe kusalawo ne tumukakkanya ne tumuwooyawooya ne tumusaba tusaba oyogereko eri eggwanga. Osanga
embeera eno enaakoma ku ggwe osanga ebitongole ebinwalirira eddembe binaakuyamba amateeka ne courts of law zeesuulirayo gwa naggamba n'ebigwa mu kkowe eryo sijja kulandulula nnyo nsonga zino wabula njagala kusooka kusaba mwami Godfrey Kasiita abuuze ku balungi abatulaba ate atoyanjulire mu bulambalamba amannya ge n'emirimu gy'akola bw'aba alina ebitiibwa ebyekusufu ku ebyo bye tumanyi nabyo abibuulire bannayuganda abatulaba tukwanirizaako taata wange omulungi neyanziza neyanzeeke yesebo bannayibula yesebo ompaliriza mu kumpaliriza okwo ongasse ontaddeko embeera gye mbadde gyesaagala gyotetegekedde kubanga mukulu Ibula mbadde nkulaba nnyo ku mukutu gyo naye nasooka kulaba ng'oli ku UBC nga neegomba nnyo olugambo lwo era nga famire nga tukwegomba nnyo ku bigambo ngeri giwabireetanga naye neebaza Katonda ansaasira angumye nsobole okumalako amiina naye amanya agange nze Kasiita Godfrey nga nkolera mu katere ka ssente bali ku ddembe abasinga bamanyi ng'owino akatale ako bannonda okuba nga nze nkulira ebyokwerinda mu katere ka ssente bali ku ddembe neeyakulira okulondesa okwo yali mwami Erias Lukwago Mukama amusaasira mumuwonya obulwadde obumuluma mugonvugonvu ennaku zino oli mutuufu era yatulondesa mu kisawo ky'ennakivubo byakusimba mugongo akalulu kammwe kaali katya kakusimba mugongo weesimbawo n'abantu baali bameka bw'obujjukira abaami asooka yali mwami Safaali omwami owookubiri yali Masabo omwami owookusatu yali Katabula nemba wangula mu butuufu obululu nafuna bungi amiina nempitawo ku nsonga eno yennyini gyoyogerako evudde mabega bw'oba ojjukira walondwa ddi okubeera ssentebe w'ebyokwerinda w'akatale kano omanyi ekizibu kye nafuna kati neerabira nafuna obulwadde obwandetera kati embeera okweba nga neerabira era kyova olaba nga sivana ku muntu ku lusegera mbeera kumpi neerabira nnyo engeri gye nayisibwamu. So walondebwa mu kisanja kya Lord Mayor ekyasookera ddala wali mutuufu kati embeera eyo yonna bwe tumala ekisanja kyaffe ne kituuka ne kiggwako ne tuddamu ne tuyita abasuubuzi. Ekisanja kino kyali kya bbanga kiba bujjuko kiba kya myaka ebiri. Myaka ebiri. Okay, tugende mu maaso. Ne batugamba nti tulina okuzzaayo obukulembeze nga tukulembera ye mwami Kayongo. Either abantu babalonde bupya oba batulonde bupya oba balonde abalala. Okay. Olw'okuba nti waliwo entalo ezaali mu katale nga jjukira n'abasuubuzi basonze ssente zaabwe abasuubuzi bwe twabagamba nti enough is enough ne batugamba nedda tetuyinza gamba nti tulonda okuddamu okulonda kati ng'ate mwe muyina ssente zaffe eza project ate nga tulina vision yaffe yakulaakulanya katale tuyise ekiteeso ekigamba nti mugende mu maaso paka lwe tunamala okuzimba bwe tunamala okuzimba tuddemu tulonde yali entegeka era ekiteeso ne kiyita. So mukyo kyoli mu kututegeeza nti ekisanja kyammwe bwe kyaggwako okulonda tekwaddamu kubaawo abantu ne babagamba nti mujjira mukuuma entebe ezo b'ebifo ebyo paka ng'akatale kamaze okugonjoola wano ne wali baddemu balonde bupya. Baani abaasemba ekiteeso ekyo era okukkaanya okwo kwaliwo ddi era bakkaanya batya? Mu kukkaanya okwo olukiiko olusooka ne executive n'ekiteesaako n'ekiza mu badirectors abasukka mu 100 badirector 100 ekyo ne bagamba tetulina buyinza ekiteeso ekyo kirina okugenda mu lukiiko lwa bonna. Omusuubuzi yenna ali mu katale ka ssente bali ku ddembe yaweebwa omukisa omudaala gwe open space n'akaduuka n'omupangisa akola ku mudaala oba ku dduuka oba mu open space ne tuba nga baregisteringa buli registering ekintu ekyo oba ofunye shareholder ofuuka shareholder waki wa company ebintu ebyo twava nabyo wala oluvannyuma lwa Ssaabasajja Balaba okwagala nga tutta akatale Hassan Basajja Balaba
nga gavumenti ekamuwadde yajjanga tendala mukuba obatendera ne tuwulira nti babumuguza bamuguza na Kasero bamuguza Owino bamuguza Nakawa bamuguza Bugolobi ne City Square kwe kwava ekigambo ekigamba no ne twekubira enduulu era mu kwekubira enduulu mwami Kaihura n'agambye kitasoba nga tugenda kwekalakasa yali IGP tugenda kwekalakasa mu kibuga eky'amaanyi ng'obutale bwonna butabuse ne Nateete yako ng'amutwala era mu mbeera eyo twagenda okutuuka nga Kaihura atutute wa muzeeyi okututuusa wa muzeeyi kye twafunayo kye kiriwa ye bbaluwa etuwa obuyinza ng'agiwandiikidde bekikwatako batuwa akatale era n'akatuwa ebbaluwa girinaawo ye ebbaluwa njirina wano yiino okay ebbaluwa ya nakuza mwezi 19 omwaka gwa 29 lease of St. Bali Kudembe Market formerly Owino yawandiikibwa president yagiwandikira minister wa local government. I have received a petition from the Association of St. Bali Kudembe Market, Owino, for a lease over the market they operate in. As you are well aware, it is the NRM policy to support the underprivileged. Therefore, the association deserves all support because it helps to alleviate poverty from the urban poor who are the majority in such markets, as opposed to creating another serfdom status, having another set of landlords in the markets. This is therefore to direct you, liaise with the Attorney General to ensure that the association is a proper legal entity and all the people in the market are taken care of, and therefore a lease for the market is offered to them. Nasaako omukono omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni be yaweerezaako kopi kuno kwaliko Prime Minister, Attorney General, His Worship the Mayor of Kampala City Council, Town Clerk, ne St. Bali Kudembe Market Stalls and Lock-up Shops Owners Association. Tuli fenna bwe tumalaawo ne tutandika wano President alagira tufune ki bwe tumala okukola process eyo yonna kye bamaze okutugamba twasala amagezi nga bwe tusobola okuwandika nga tusaba ettaka lya St. Bali Kudembe bwe tutandika okusaba ettaka lya St. Bali Kudembe batuwa obukwakulizo akukwakulizo akasooka kekokubanga tulina okusooka wetugula ettaka wetusengulira abasuubuzi singa baakuvaawo twalina okuyita abasuubuzi bonna abasuubuzi bwe tubayita ne twebala abalamu ne tugamba lwaki tetuleeta miliyoni emu buli musuubuzi agula ettaka esente zigugenda okugula ettaka kwe kugenda okusasula ne KCC abasuubuzi bakkiriza ne tusonda ssente. Abatula bano balyagadde okumanya roughly tusigire ekifaananyi St. Bali Kudembe ono alimu abasuubuzi nga bameka bakunukkiriza muwendo ki oba bateeberezebwa okuba muwendo ki bw'ogamba abasuubuzi ng'abasuubuzi tuyinza tubala midaala lockups ne space nejjukira kuliko n'abaki n'abapangisa bwe twasembayo okubala akatali konna abakozi abakoleramu census eyasembayo bali mu emitwalo ebiri. Okay, so emiliyoni eno gye mwali musaba mwali mugisaba baani in particular mu biseera ebyo twali tusaba ku nannyini mudaala nannyini space ne nannyini dduuka so si omupangisa twali tubalese wabbali era yali single S. Kaakati bwe tugenda president ng'amaze okuba ne tutuula local government ne Attorney General president ng'abalagidde batugayidinge mu kintu olw'okuba nti kyali kikwatagana ku basuubuzi bonna president kwegamba no abantu bonna bakole ki bakeetabemu ne tuyisa ng'atuwadde amagezi ye local Attorney General n'atugamba mulina kubeera ne double S kwe kuteekako kali aka space ng'abapangisa bonna mwe bagendera era ne tukikola bwe tumala okuggusa ekintu ekyo ne tuwandiikira KCC nga tusaba liizi ne tuyita mu mitendera gyonna egya gavumenti
omubalirizi wa Ebbaluwa gavumenti ogirina ebbaluwa gye mwandikirako esenga musabalizi. sigirina wano. Okay, it's fine. Naye bwe tumaliriza nga tumaze byonna byonna atuddamu nga gavumenti baluwa abaliridde biliyoni 4 ne miliyoni bimeka 2. Olwokuba twali tumaze okuggyako ssente eziguze ettaka ekubagenda okusuubirira abasuubuzi twali tusigazaawo ssente ntono ne batuwa amagezi ne tugenda mu banka era eyali galanta waffe yali KCC mu banka banka oli free okujogera gye mukola DFCU bank. Okay, tugende mu era bwe mala okutuwola ssente nga byonna biwedde tulinda byapa baatuwa bbaluwa eno okuva mu kitongole kya KCC ng'etukwasa obuyinza n'obuvunaanyizibwa okusolooza n'okumanaginga akatale. Eno ebbaluwa ya nnaku za mwezi 11 omwezi gw'okuna omwaka 2011 management of St. Bali ku Dembe Market. Ebbaluwa yawandiikibwa City Council of Kampala ng'eva mu office ya town Kiraka. This is to inform you officially that St. Bali ku Dembe Market was leased to St. Bali ku Dembe Market Stall Space and Lock-up Shops Owners Association. Jebaita Slow Amanya. The company has paid the premium obuwumbi buna and ground rent ya miliyoni 2 and has therefore filled its obligations. We were reliably informed that the management of the market was taken over by St. Bali ku Dembe Market by Slower with effect from Nganya ogwokusatu 2011. The purpose of this letter is to officially inform you of the developments and to advise you that the management of the market is now in the hands of Slower with effect from Nganya ogwokubiri 2011. Ebbaluwa zino ziyitamu lukwakwayo just okufuna hint kiki tutambulirako. You are further advised to get in touch with the Director Finance for purposes of reconciling your accounts with the council and or to clear outstanding arrears if any. Nebakola copy to Director Finance, Chief Internal Auditor, St. Bali ku Dembe oba Slower. Sebo, bwetumala okufuna ebbaluwa eyo ne tutandika management bwe tusookera okulondebwa tumala okulondebwa tutambula bulungi n'emirimu gyaffe olwo wano tuli mu kintu kitambula mu mwezi ogwo nga twakamala okufuna ebbaluwa awo Jennifer Musisi n'ayingirawo ng'olwavaawa President amappointinze ye ED owa Kampala. Thank you. Bwe tumala waliwo ebiwayi ebyali birwana ebyabasuubuzi omuli cooperative ne tugenda paka mu kooti ne tubawangulirayo mu kooti kyolwo mu kooti ya High Court ya Uganda ne tubawangula bulungi ne basaba kwegatta kati nzira ku nsonga eno kaakati ekuleese omukyalo oyo Susan yali mukozi w'abasajja balaba. Okay, kati ninyo abatulaba abalungi tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne mwami Godfrey Kasita nga ono yakulira oba yavunanzibwa oba ye director w'ebyokwerinda mu katale ka St. Bali ku Dembe Market abasinga ke mutegeranga owino tumukyaliddeko wano ewaka mu makage mugonvugonvu era nga embeera gyalimu si ennungi ennyo esanyusa. Bino bidiridde okuba nti abantu ab'enjawulo bantuukiridde bampandikidde nga baŋŋamba nkola okunoonyereza ku mbeera gye yayisibwamu n'akubwa era nga yakubwa omukyala ayitibwa Kushaba Susan as well as abamu bamuyita Katushabe abamu bamuyita Kashabe whatever naye nga amannya ye Susan Kushaba yakuba omwami ono okusinziira ku katambi. So tumukyaliddeko tulabe briefly asoose kutusiigira kifaananyi kya mbeera y'akatale akolangaani n'akatale gye kavudde n'okutuuka we tutuuse olunaku olwaleero. So tugenda kuba tutunuulira what really transpired okulaba nga ekyaviirako emberebezi n'abeera nga atuusibwa ku buvune bwaliko kati atuusibwa mu mbeera gy'alimu kati n'okutyoboolwa
n'okuvvoolwa mu maaso ga Namungi w'omuntu mu katale k'Owino era nga n'okutuusa olwaleero okusinziira ku nsonda enneekusifu ziraga nti tafunye bwenkanya mu luzungu ky'oyinza okuyita justice. He hasn't got justice. Tutebwamu ssente aba Roast Coffee Academy abasangibwa awo ku Alwada Mall ku Airport Road nga bano bakafuluba Latte Art, Manual Brewing, Coffee Roasting n'ebigwa mu Koweryo era nga bano bakugamba nti beekwate olumala okubangula bwe bati omulimu ogufunirawo bulambalamba watali kuwannaanya kwonna. Ate nga bano bw'oba batuukiridde obuuza nti njagala trainer Tiger. Then still tutebamu ssente abakulu ba Nisk Beauty Experts abasangibwa ku Plaza omuwaliro ogusooka F2 ye room number nga bano bajja kukwasaganya ku kya pedicure manicure nga kwotadde n'okutraininga gwe ayagala okufuuka makeup artist ow'amaanyi obuvunaanyizibwa ng'ate ogututenga omulimu. Weekwata ba Nisk, weekwata Roast Coffee Academy, buli kimu kitambule bulungi. Mwami Kasiita nga nzira gy'oli ensonga za Silowa zo byo bitambula bulungi? Si birungi. Si birungi. Si birungi. We tujjidde wano nga muli kuki nga tetunatuukirira ku mbeera ya kubanga wavvoolwa n'otyoboolwa. Okoze bulungi okumbuuza ekibuuzo ekyo. Kakati bwe wabeerawo bwe tumala okulaba nga KCC eremye okutuwa ebyapa byaffe. Ng'ate mwakuŋŋanya ssente z'abantu. Banka etuli bubi. Jennifer Musisi agambye temusolooza ssente. Abiyimiriza. Olutalo lw'amaanyi nnyo. Ogenda kakana nga tuwaabira KCC. Amujikuba mu mbuga. Tujikuba mu mbuga. Tuba tukyagitadde mu mbuga. Ku ttaka ge twagula amataka agamu agaali agakusangibwako abasuubuzi. Ettaka lino eryogerwako lye mwagula lisangibwa wana. Erisangibwa mu Kisenyi. Mu Kisenyi awali ewa Pastor Kiganda Church ku luguudo olwo waliwo amataka agali awo eddala lye twali tuguze. Bugazi ki? Eryawo liyinza okuba nga luweza limweka nga 2. Kati ate eddala lye twali tuguze eryali eddene lyeri opposite Ovino. Ovino wanseeri. Wanseeri. Ntegeerayo. Tuba tukyali mu nkaaya n'abantu tebakyawa ssente KCC bayimiriza. Ogenda okakana ng'ettaka banka eritunze. Nga tetugambe natugamba. Lye mugenda okusengulirako abantu. Tugenda okusengulirako abantu. Kati ninyo abatula bano balyagadde okumanya. Bw'otunulamu ku buli 100 out of 100. How many people had so far responded ku call ya mwe okukuŋŋaanya miliyoni emwemu ku buli 100 muwendo ki percentage ki yalikiriza okusinziira ngeri gye twakatandika nga ne Musisi ayingiddewo twali mu 40%. 40% bali bulungi nnyo. Ngera tutambula nabo bulungi nnyo ng'abasuubuzi. So bwe bawulira ebya director ne bendimu okusasula yalina ku Bukedde TV n'agamba ekyapa nkirina tebabalimba naye nga yali akirina nga tetakirina. Okakasa nga takirina yalina ku Bukedde TV ku ssaawa nnyezi ekirama nga gawedde ssaawa 5 bamukyaziza tuli ku TV tulaba nalina waka wano ndi mudiro wano ndaba. Jennifer n'agamba nti abasuubuzi b'Owino tebabalimba ebyapa ekyapa tekiriyo ekyapa nze kirina mu seefu yange mu ofiisi teri mulala akirina. Tuggwamu amaanyi. Ky'ekyapa ky'Owino kiriwo tubirina ssebo ebyapa twabifunira mu kooti oluvannyuma lw'okuwaabira KCC. Yayina kicupuli yayina ssente za Amini nga tezisobola kukola ku mulembe gwa Museveni. Nga tezisobola ngateeza ayagala okusuubuza buli lwe bakyusa constitution ya Uganda wabeerawo engeri y'okukyusa ebyapa kubanga kakati mu constitution ya Uganda gye baakola eyali ey'omu 95 yawa districts obukiiko bwa districts ya lands okubanga bye balina okugaba ebyapa ebyo. Tugende mu maaso. So muba muli awo banka etunze ettaka temulina okusengulira abantu erimu eri Ovino banka eritunze. Bugazi ki ettaka lino eryatundibwa lyali liweza yekanga emu. Banka n'eritunda. Banka ki eno? DFCU. Gye mwewola ssente ng'ate KCC ye garanta. Ate nga KCC ye garanta. Jennifer Musisi nagezaako nga bw'asobola. Tuba tukyali mu ntalo tuli ku lwali lwa 6 ku radio CBS. Chairman wa Kampala District Board Yusuf Nsibambi n'agamba abasuubuzi bakatereka ssente bali ku ddembe tebabalima nti Musisi ayina ekyapa ebyapa nze mbirina. Yali mutuufu. Tugende mu maaso. Bw'amala okuwulira bwe tuto ku lw'omukaaga ku Mande twakeera mu ofiisi ye Munyoonya.
atugamba nti ebyapa nga tuwabidde KCC mu kooti KCC efulumya kooti order za mirundi 3 lwakuba sizirina wano nga zo zigamba ki nga zirada KCC ennaku 9 abenga amaze okufulumya ki ebyapa ne bamwongera ennaku 3 ne baddamu ne bamwongera ennaku 14 kooti neyise ekiragiro tugende mu Kampala District Land Board etuweeki ebyapa kyetwakola naye abatana bakubiisa ofisi ya Museveni nga bagimenye ofisi yani Yansibambi Yusufu eyalimu ebyapa eyalimu ebiwandiiko bye ng'emenyeddwa yonna ku ttaka ebintu byonna nga babinyoonya mu City Council mwennyini era ne secretary by then omukyala n'asibwa tuddamu embeera y'okwagala okwekalakaasa mwami Kayura agamba mulindeko atukakkanya mu kutumala okutukakkanya ekiragiro kye twawa mu Landizi ne chairman wa Kampala District Land Board nga tusasula emisolo nga batuwa ebyapa bulungi nnyo nga tubifunira ddala ebitaliko okwekwasa ebyaddala sebo ebyapa byebyo sebo ebyapa byebyo sebo ebyapa byebyo myaka 99 tuli ku liizi 99 years nga tufuna ebyapa bulungi olutalo nga luddamu awo mukyala Susan we batandikira okukwata ne Jennifer Musisi ne bafuuka ensonga mu katale ka sente bali ku ddembe. So no liizi egamba etandika from 31st of May 2012 for 99 years. Esebo. Yeah. Obirabye bulungi? Yeah. Kakati bwe tufuna okwemulugunya tufuna ebbaluwa okuva e Anthony General ne IGG ne kino kyapa mbadde nkirese wano tufuna ebyapa tufuna okwemulugunya ne kino kyapa nkirese wano tufuna ebbaluwa eziva ewa IGG yiyo kakati eyo gyenjagala osomera eddala Anthony General yiyo eragira KCC Jennifer Musisi out of the market, hands off ko katele kasita kakati mwami Kasita bino byonna mwasekiwalinga ebyapa ebyaliizi ya myaka 99 ani analifayinga bino Kasita Land zabikuba no kyengamba ani atuuka n'akuba mu bino ebituli nti tebirina maanyi n'abinafuya KCC. Okay. Tembadde njagala okuwulira KCC. So ebbaluwa ompadde ebbaluwa ziri bbiri ng'ebbaluwa esooka tusooke n'eriwa esooka ebbaluwa nza okusooka ne Anthony General advisinga KCC okuva mu katali ka sente bali ku ddembe eno ya inspector ya IGG no neno ya IGG ya zino za IGG zombi era yino za nnaku z'omwezi zezimu yiyo yeah. Okay, basebo ne banyaba batulaba tutunuulira of course ensonga ya yemberebeziza ya katale tukitunuulira because kye sparking off okubanga mwami Kasita afuna okutyoboolwa. Let me use that statement. Yakubwa omukyala yamukuba omukyala Susan nga akatambi bwe twakabalaze nga yamuvoola mu maaso g'abantu bangi nnyo so byonna nga biva ku mbeera y'akatale. Kakati ebbaluwa zino zonna nga bw'ozimpadde nziraba waliwo basics abantu bye baali agadde okumanya mwami Kasita. Mwami Basajja balaba yaggyibwako obuyinza bwa katale ne bubaddira ne mutambuza ekinumba mutambuza ekintu mukyala Jennifer Musisi najja then suddenly n'abamamulako obuyinza ne muddukira mu mbuga z'amateeka kooti n'ebaddiza obuyinza
suddenly ate entalo ne ziddamu kati njagala tutunuulire olutalo luno ssaawa eno lwe muliko lutandika lutya luvaawa era ani aluleeta kakati olutalo luno because era si birungi ensonga z'akatale zikyali bwe ziti butereevu gavumenti eyagala kweddiza butale yakeddiza era yakeddiza actually yakeddiza era ne baleeta mukyala Susan nga bamuleeta SSFC major n'amutuuza mu katale n'amugamba nti ono yakulembera akatale so tutandikirawo gavumenti bwegamba nti yeddiza akatale oba obutale mwaka sente bali ku ddembe ne babaleetera omuyima nti ono yalina okakulembera mukyalani Susan Katushabe Susan kushaba oba Katushabe naye nze leeta Susan erenja okutambuza abawuliriza bakikirize nti nkozesa erinnya lya Susan amina kubanga lyerinnya lyensobola okwanguyirwa kubanga amanya buli omuwulira Katushabe tetumanya so omukyalo ono ajja atya mu katale ayinamu emidaala emeka era atunda ki mu katale taabeerangako omusuubuzi wa mu katale ka sente bali ku ddembe njagala abawuliriza n'abatulaba nti mukyala Susan yajja ne basajja balaba eyamuleeta mu katale bwe bamala okumufulumya basajja balaba ono alina paati bbiri ng'obote nti obote 1 obote 2 oba alina paati emu so era still basajja balaba akyabirimu bino ebintu tabirimu naye yaleeta omukyalo oyo mu kusooka kitegeeza omukyala abaddewo yali muwooza omukyala ku basajja balaba kati n'avaamu kati bwe batandika okulwana ne bamukozesa abali baagala okutwala katale ka sente bali ku ddembe nzikiriza mbeere open nina emyaka kati 55 nzikiriza mukyala wange omulabe abazzukulu obalabe si kyena kyenziza naye okukosebwa kwange kuno kuva ku bakungu ba gavumenti akatale kano yali ayagala okusoko eyali asoose okukatwala yali gundi Sam Kuteesa owekitiibwa Honorable Sam Kuteesa ng'akozesezza kampuni eri attached take ey'okubiri South Africa nga be bali baagala ki ettaka lino eri Owino nga baagala gatta Owino Nakivo Settlement Nakivo Blue ne Fire Brigade atekeko paka ku biwologoma ng'ayagala kuteekako bino ebyumba bya leerwe ebigambo ebyo tubiwulira ku leediyo naawe tobikakasa nga naffe tetubikakasa kino kyekakasa kantunule mu kamera eyasooka okwagala okutwala akatale ka sente bali ku ddembe yali Sam Kuteesa kubanga yatutumirako ne ba agenti be nga baagala kutusasula ne group ya Mwami Kayongo ne group ye abe executive nga batuwa obukadde 3 obwa dola ba agenti be era nga bagamba tugende mu meeting bwe twavaayo ne tugamba nti tugamba tutya abasuubuzi nti tubaliddemu olukwe we decided ne tugamba tetusobola kulya abasuubuzi lukwe kati bw'olutalo bwe lunyiinyiitira president ng'amaze okitegeera kwe kujjako Jennifer Musisi ensonga ezigibwako Musisi z'ensonga z'Owino kati omukazi teyatuula omukazi n'akwata omukyalo gwe bayita Nasuuna ng'agamba yenna nnyini ettaka tuliwulira mu lugambo tugenda okuwulira ng'ensonga ziri mu kkooti nga Nasuuna awaabidde KCCA abagamba nti ettaka si lyammwe ettaka lya Nasuuna Nasuuna yawaaba awaabira KCCA kkooti esalawo emugamba nti nedda ogwo mulundi ogw'omusaira gwali gwa mirundi 3 ogusembyeyo juzi afuna court order Nasuuna bagiwandikidde lands emuwe ebyapa eby'Owino omukyala Susan Katushabe kantule mu kamera agamba nti ettaka eryo eyaliguze mukyala Museveni yongerako mukyala Museveni yamuguza ettaka eryo ngenda kubeerera wendi shuwa okakasa obujulizi bwendeeta nti mukyala Museveni yaguze ettaka eryo ku Nasuuna ettaka eryo alitwale alikolereko ebibye mukyala Museveni tuwakana nnyo tubeera mu mbeera etakkiriza kigambo ekyo naye bwe tutandikira okukkiriza nti kyekino yembeera gye tutandika okulabamu embeera ejja mu katale entebe zaali zivuddewo nga zikomyewo nga zikulembera yaani
mukyala Susan abantu abamukuuma n'abamutambulirako bamaje tulaba embeera netutandika okwesika kiki kino ekigenda maaso tutandika okwekubira enduulu eyawala tulwana abasubuzi bavaayo batandika okwerwanako olwo kakati tulaba mukyala Susan abulamu katono abulawo tuyingira mu kooti tubagamba nti bannange ebyapa byomugamba okuwa omukyala Nasuuna si mutuufu ebyapa ebituufu bye bino era Kampala District Board yabitwera mu mateeka n'okusinziira ku kiragiro kya kooti nga tubibakwasa nga basazaamu ekiragiro ekyo kati bwe ngattako ky'okubonaabona kuno okukuba kwange okuva mu 2019 omukazi takwatibwa tulina ebbaluwa nina ebbaluwa gye nawandiika nga neemulugonye wa DPP lwaki fayiro yange tekolwako lwaki fayiro yange omukazi takwatibwa tavunaanwa fayiro nga tetunyonya tugiraba ebbaluwa gye nafuna ng'egamba nti nedda ebbaluwa ng'egamba oba njikuwaddaawo eya DPP ebbaluwa eno ng'eragira mukyala Susan 2020 atwalibwe mu kooti omukazi tatwalibwa nga ddala mu kooti ekitegeeza amaanyi ga mukyala Museveni ge gakola mu kutuwamba wano nga bazze otuwamba yakulemberwa meja oba SSFC bebamu abakuuma mukyala Museveni bebamu abakuuma President Museveni nga bamulese mu bwino kale kakati tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange tuli ne mwami Kasiita Godfrey mu bigambo bye n'okusinziira ku katambi akalabikira ku TV ya Bukedde mu mwaka gwa 2019 ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokuna lunaku lwali lwa Monday saawa zaali za kumacha akatambi kalaga nga mwami Kasiita Godfrey akubwa omukyala amanyiddwa nga Susan yamukuba n'amulinnya nga kwotadde n'okumutuulira ku bigabega n'okumutuula ku mutwe bakuyita kukwekweya sijja kukikozesa nnyo ekyo taata wange naye kale kyekyo n'amwekwekweyezaako kale tukozese ekigambo ekyo because it was the act in the video kyekikolwa ekyali mu katambi n'amwekwekweyezaako so yadduka mu mbuga z'amateeka neyeekubirira enduulu fayiro DPP n'agisanctioninga but teri kyagenze mu maaso teri kikoleddwako nina ebibuuzo byengenda okubuuza ku scenario y'omukyalo ono okuvoola okukuba n'okutyoboola ava ku ky'okukuba out of abantu ababeera mu Owino abasoba mu 2 because Owino ebeeramu abantu abakunukiriza mu 100 Idris tulifena yes abantu on average Owino ebeeramu abantu abakunukiriza mu 1,000 mukyala Susan mu bantu bonna lwaki gwe yakuba lwaki gwe yatyoboola to that extent mu bantu ababeera mu Owino lwaki kakati era akukuba olunaku olwo wali mwali kuki akukubirawa entabwe yavaawa kati wiiki ng'emu emabega nafuna ebbaluwa okuva wa director finance Mama Nakayemba nga ansaba okumwegattako ne deputy wange mukulu Kitata ne chief supervisor Kitata natali wa boda okay bali banyinti wa boda Kitata Semakula nga twegattibwako ne chairman administration tugende tusolooze mu kiyumba ekiganye okuwempoza okusinziira ku ripoti gye nfunye okuva kwanyi ekiyumba kye kiriwa ekiyumba bakiyita lumu kitunda ki kitunda ngoye okay blouse ku Monday sawa zaali sawa nga 2 nga tukuŋŋaanye omwanika n'atukulembera
nemwolekera netwerokera ogenda okusolooza empooza ziba ziyingira abantu nga tukola bulungi batuwa ssente ziba ziri mu ssaawa 3 mukyala Susan najja ne gurupu ye mwali mutuuse ku kiyumba mu kiyumba mwennyini nga tumaze n'okusoloozako ku ssente era ne mukatabo nga kalaga nti risiti zitambuddeko. That is good. Kaakati temuwa mpooza empooza bagijeewo temuwa mpooza. Kaakati abasuubuzi olw'okuba abamu bali tebagala kuwa mpooza ne batandika okumuwa olube n'enduulu. Kaakati nze kwe kwesigama nnyonnyola omuwanika wange nti tunyonnyola abasuubuzi ekigenda mu maaso. Ono omukyala talina kyali wano, takolera wano, talina mudaala, mba sinaba kimalayo mu kamwa. Omukyala okumanya nti yali apanze olutalo lwe bulungi yajja ne kamera gye simanyi oba yaawa. Omukazi adizirako emabega ng'atandika kunkuba bikonde. Ebimu ebyo temwabira tebirimu mu katambi. Ngenda okulaba ng'atandika kunsamba, ngenda okulaba ng'atandise okunninya, ngenda okulaba ng'atandise okukwekweya, ngenda okulaba ng'atandise okuntuulako bwansindika. Kati banna nga bali baagala okukola olutalo ne mbagamba temugeza. Mbeegayiridde ono alina kyagoba alina kyayagala tugume kasa bali kunze mbeegayiridde mugume. Omuwanika n'ayagala okutandika okwagala okulwana ne mugamba maama twamukazaako lya maama guma bali kunze ate bwe banaakwata gwe oba ojja kutankula olutalo kijja kusukka nkusaba ogume. Ekirungi bye yajja nabo nga teri n'omu atukwatako ye yekka era mukatame nga bwe mumulaba ye yeekyanga n'akola effujo lyonna eryetaagisa. Ngenda okulaba ng'ata abasuubuzi batabuse baagala kulwana okumukwata bamukube kwe kubasaba ne bagamba muveewo ne ntambula mpola ne banzijawo ne tuvaawo ne tugenda ku ofiisi. Bwe ntuuka ku ofiisi natandika kaba maziga obusumu ne bumpitirirako. Ekisooka njagala nkubire bwa Naibula hisitole wange omutono. Nazannyako ebikonde. Nakiikirirako eggwanga. Ebikonde mbimanyi. Manyi awaluma, manyi awakosa, manyi awayinza okuleeta obuzibu. Wonna manyiwo. Ekyokubiri yali mukazi. Nali nsobola omuyisako ekintu kyonna. Ekirala ekinnuma mu bulamu bwange mu busiraamu omukazi bw'aba ayingidde mu nsonga zaabwe batugamba obutamusemberera. Yali mu nsonga oba teyali ku kye yankola tomanyi tetumanyi. Kati embeera eyo yonna obusungu ne bunkwata nze nga simanyi nti ate ndeeta ki bulwadde pressure. Kati olunaku olwo ssaawa 7 tuli mu ofiisi bansirisa guma nga bifuluma ku makubukedde amawulire g'omutuntu. Nendaba nga nswadde. Ekisooka mukyala wange akola mu wino. Ekyokubiri tulina abaana bakulu. Ekyokusatu nazaala wange by then yali balamu. Ekyokuna sezaala wange. Ekitiibwa kyendimu nga mpulira ndi ku TV ndaba nfa. Erinnya litambudde bubi. Natandika okufuna amasimu okuva ebweru wa Uganda buli wamu wonna. Ntambula bulungi nzira awaka. Omukyala yali amaze okunkubira byendaba bye bino buli otya. Ngenda okutuuka awaka. Ku makya ngenda okkeera ngamba omukyala sirina maanyi. Seetegeera. Omukyala ngamba ati ne mugamba seetegeera mbadde nkusaba maama onvuga ontwale mu ddwaliro. Nga tu akubira mukwano gwe agamba nti omutima gumuyisa bubi naye dokita kigwe tuba tugenderako. N'amuwa essimu n'amulagirira Kaleerwe. Tugenda okutuuka Kaleerwe nga njingiza mu byuma. Akunyingiza mu byuma n'agamba nti ssebo sijja kkuta. Nze ng'omusawo omukugu mu bino nkutwala Kiruddu. Nga banvuga nga bantwala Kiruddu. Yagaana abantu bonna okundaba naye nga buli olukya nkendeera nsala weight nga ninga ali ku misinde yeesabise. Manyi mu bikonde bw'oba osala weight olina okwesabika otuuya n'ennyo odduka nnyo osala omubiri. N'ensala nga ninga omusawo eyampima ku kiro naye mu nnaku 2 nga nsaze kiro 3.
omusawo ekyaddamu n'aŋŋamba nti Extra Digest mugoba nsonga tuli nze Ibrahim Mukasa tuli n'omwami Godfrey Kasita. Issue ye eri about assault. Yavoolwa n'atyoboolwa n'akubwa omukyala. Omusajja okukubwa omukyala kisesa abantu ebweru eyo. Those ones who act like hooligans bayinza okugamba omukyala nakuba n'otamuddiza, but eri abantu abagunjufu abatambuddeko ab'obuvunaanyizibwa n'ab'ebitiibwa abakyala tebakubwa, abakyala tebavoolwa, because abakyala be bannakazadde b'eggwanga bakyala ba muwendo, abakyala ba kitiibwa n'ekintu kubeera bubeezi nti mukyala kintu kya bbeeyi nnyo. So bwe kibeera nti ate ow'ebbeeyi ow'ekitiibwa omuntu ow'omuwendo ng'omukyala ate yakuba abasajja oba yakuba omwami, then kati olutambi bwe lukyuka bwe rutyo kibeerako ebibuuzo bingi. Mwami Kasita ono bwe tuli naye olunaku olwaleero yakubwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gw'okuna 2019 mu katale k'Owino era ng'eyamukuba yali mukyala. Wosiya omukyala n'akuwaabira ogwo musango, okumusiiya n'ogira bw'oti ogwo musango, okugira omukyala bw'oti ogwo musango, okukwata ku mukyala ne woba omukutte bukwasi ku kibegabega nga takkiriza ogwo musango. Kati nkumenyera emisango egyetoolodde ku bakyala nga gikolebwa abaami. Omukyala okumukubako oba ne woba omukonye ku kibegabega wonna woba omukonyeeko kye twayitanga bad touches mu primary, ogwo musango era gwa naggomola. Okukaka omukyala kyonna gwe kyoyagala ekiyinza okukusanyusa ng'oli mwami, ogwo musango. Bw'ogenda mu ssemateeka wa Uganda n'ensi endala zonna awa abakyala, abaana n'abakadde enkizo ku bintu bingi n'abaliko obulemu. Bw'ogenda mu ssemateeka w'ensi zonna ezisinga awa abaami enkizo ey'okukolerera ennyo abakyala, okubalabirira, okubaagala n'okubabiibiita ssemateeka. Bw'ogenda mu mateeka ng'owaabidde omukyala, fayiro ebula. Omukyala aba tannakuwaabira nga ne fayiro baagikoze dda ng'era yatambudde dda. Tetugamba nti bamendinge constitution bayinza obutasobola olw'ebyo bingi nnyo, but tusaba nti wabaawo embeera enyigirizza omuntu omulala ng'ereeteddwa mulala ewulirwenga, amateeka gaveeyo alamulwe bwe guba gumusse mu vvi, era bw'aba aguwangudde alhamdulillah, bwe guba gumusinze abonerezebwe okusinziira ku tteeka bwe ligamba. Ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abakyala ne wenjogerera wano waliwo ekiri mu kwewandiisa nga kipya kiri mu kutandika kigamba kyalwanirira eddembe ly'abakyala. Ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abaami n'ebiriwo binafu nnyo nga bw'olaba eppeesa erisigazza akawuzi akamu likutuke lifutuke mu ttundu eryosaati oba bulawuzi. Kitegeeza ki? Nti ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abaami bwe biba weebiri binafu nnyo, bwe biba weebiri. Niski Beauty Experts ne Roast Coffee Academy bano bwe batuteekamu ssente. Abaniski basangibwa ku MM Plaza wano mu kibuga Kampala wakati, omwaliro ogusooka room number eri F2, just waggulu ali F2. Bano bakola pedicure, manicure n'okutraininga ba makeup artist abakabe, ate nga bakola makeup ku bagole. Naawe ayagala okukolako just simple makeup, just walk in 15 minutes or 20 nga makeup bamaze omukola nga gogenda mukologo. Then aba Roast Coffee Academy bo bazze kulwanyisa kye bayita unemployment, ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Basangibwa ku Alwada Mall ku Airport Road, bakwasaganyizibwa Trainer Tiger. Beekwate buli kimu kitambule bulungi. Tuli ne mzeeyi Godfrey Kasita nga ye director wa security mu St. Bali ku Dembe Market Owino wano mu Kampala mu ggwanga Uganda.
yatyoboolwa n'akubwa n'avoolwa omukyala amanyiddwa nga Susan era nga twawumuddemu because yabadde tali mu state esobola kunnyonnyola nsonga ya breaking it down, which is human, which is normal. He is psychologically tortured, ali down, ate nga ne health ye egenda deterioratinga olw'embeera eyagwawo. Taata wange omulungi, abatulaba bano on camera baali agadde okumanya oli otya, oli mu mbeera ki? Embeera yange si nnungi kubanga ekisookera ddala omusawo dokita yaŋŋamba nti nafuna ekizibu omutima okuzimba era mu kintu ekyo najjamu ebyobulwadde bwa mirundi ebiri nenfuna pressure gye nali sirina n'okuzimba omutima era dokita naŋŋamba nti ofunye obuzibu mu bulamu bwo bwonna ogenda kubeera ku ddagala era nkwegayiridde olina okulimira okusobola okubeerawo era buli lwenkola ensobi nemisingamu nga ennaku bbiri simize bandeeta sirinnya ng'embeera si nnungi. Ekizibu ekyo nakifuna ng'omukyala yakindeetera. Kale kakati abatulaba baali agadde okumanya embeera eno bwe yagwawo ebbaluwa z'omusawo because ye dokita yakugamba n'ali yasobola okugamba n'omulala asobola okugamba zo ebbaluwa z'akatale wazitulaze kijja kuba kya buli az'amaanya nga totulaze ebbaluwa za ddwaliro era abantu bajja kugamba ng'asobodde okuba n'ez'akatale akatale kasinga obulamu bwe so ebbaluwa z'eddwaliro zo zeziriwa ezinnyonnyola omutima era ddwaliro ki era dokita kyoyo kakati kyenyinza okukulagako ebbaluwa zennina zezino nga bantu te mu sikaani dokita zeyasobola okumpaako ripooti eziraga nti embeera si nnungi era bw'otunuulira omutima okulabira ddala nga gwaseeseetuka kubanga yakinyinyonnyola nandaga ng'omutima guseeseetuse guvudde ogwali guteekeddwa okuba oluvannyuma lw'okuzimba era bino bye biwandiiko n'amannya g'omusawo geego dokita eyasobola okukola ebintu ebyo. This is Mulago National Referral Hospital. Omusawo bamuyitaani wuyo wansi erinnya lye Kwarisima, Dr. Kwarisima Levy, cardiologist. Okay? Omulabye? Yes, sir. Nakati yandiko. Yes, sir. Era buluvannyuma lwa myezi ebiri nzira mu byuma ne bapima balabe wentuuse. So oyagadde kumanya nti ebbaluwa nzirina zizino zonna ezoogera omutima engeri gye gupampingamu omugulaba gulaga buzibu bwereere so zize ebbaluwa z'obadde oyagala ndage kisinze nazeekolera naye musawo yennyini dokita eyazikola ki singa mugenda mu courts of law dokita wo ali willing defending ebintu ebyo 10 ku kinnaakyo 10 ku kinnaakyo because busobolokera ku makya mukyala Susan n'agamba nti omuvoola oli mukulebula oli mumulebula so doctor sold defending ebintu ebyo ye yaleeta omusajja ow'amawulire okuwa Bukedde sinze namuleeta eyamuleeta talina weyeegaanira n'ekifaananyi kiraga ekyokubiri dokita ali willing kubanga mulimu gwo ate ekyokubiri dokita wa gavumenti si private dokita wa gavumenti era nali mu ddwaliro gye yantwala erya gavumenti era bino bya sikaani byonna nabikolera mu gavumenti. Omuntu agenda kwebuuza ekibuuzo nti olwaleero oli mu mawulire of course si gwe wampise toddukidde mu mawulire nti ofune justice because mawulire tebafunayo justice ekyo kimanyi naawe courts of law serving a justice for gwaffe it is creating awareness and informing the public wogenze ng'ogezaako okunoonya justice because abantu bweru bajja kwebuuza nti mwami Kasiita agenze wa kyova olaba nga nabadde ŋŋaanye bwewankubidde essimu nonegayirira nnyo onsobozese okujja okufuna interview eno kubanga ntambudde wonna poliisi nzizeeyo emirundi gyonna ngenze
wa DPP emirundi gyonna siina buyambi sisobola genda mu kooti kubanga fayiro teri mu kooti tosobola gendayo sisobola genda mu ngenze mu human rights nga nekubira ndulu nga sifuna buyambi omukazi bamutya omukazi ayina ekijinji bwe bakiyita bwana Ibula sebo ekibuzo kyange nakubuuzizza ku ssimu nti ogenda kunyamba ki mu kintu kino kubanga mawulire gonna nga kitambuddemu nga siina buyambi kati ki ekisinga ku kino gwe kyogenda okunkolera okufuna obuyambi kubanga nyigiriziddwa nnyo siina buyambi bwenfunye okujjako okufuna obulwadde omukazi bwe yandeetera bwema nsaba kansaba olusembayo nga mpita muggwe nsaba ebitongole bikikwatibwako bajje banyambe njagala just dembe lyange lya buntu eryampeebwa Katonda teri muntu ku nsi yalimpa Katonda yalimpa nsaba eddembe lyange Katonda yalimpa likolebweko naswala nakati nkyaswala gwe ngambye takatambi bakakuweereza sinze nakakuweereza naye bakakuweereza ongambye buli ogamba w'Ebungereza wa Amerika bali abaami babiri kakati mbuulira olundiwa buyambi ki wensabira parliament speaker speaker nsaba onnyambe ontaase omukyala avunaanibwe mu mateeka ga Uganda bwebanga parliament yekola amateeka egatuukirize omukyala akwatibwa avunaanwe tali waggulu w'amateeka nga tuwulira batunefunza bakwatibwa bakayiwula baani naye omukazi yaani atakwatibwako atavunaanwa nze yafuna ebirwadde mpaka nakati si kyalina mirembe buli ssaawa nkendeera olw'omutima gwe ogwazimba puresha eyankuba nakati kwentambulira ntambulira ku makerenda nsaba ebitongole bya gavumenti byonna mpira waliyo n'ebiyamba abaami simanyi gye biri human rights yebiri naye binafu bizibu tobyogera nako kati ngenda kukola ki kati nsaba police IGP director CID IGG justice mwena muveeyo mu ntaso omukyala avunaanwe agende mu mateeka nze kyokka kyenjagala kooti bwena emusonyire mu kooti naye nga nsiimye ali muki alabise mu mbuga z'amateeka alabise kyekyoka kyensaba kale tetugenda kubanga tukwogeza nnyo olwa state gy'olimu bekikwatako of course but before nga tutuleseeyo justice aside the same incident might happen ku muntu omulala mu Owino so nsaba President Museveni ebintu byonna ebiba biremye abantu ebiseera bisinga gwoba obigonjoola so gonjoola Owino market issue efuuse kattiro abantu mu Owino bajja kufa abantu basibiddwa abantu batemeddwa embali mu Owino bangi bafiiriddwa emirimu ba breadwinners bangi abaluzinze emaali yaabwe n'ebintu byabwe mu Owino so bangi basibiddwa mu ngeri etategeerekeka famire nnyingi ziri mu kubonaabona ezibadde zirabirira abaana n'okwebeezaawo through Owino naye ng'olwaleero zibundabunda zibonaabona so nsaba KCCA mufunemuko abantu batininya abalumirirwa omuntu asookerwako muyambe abantu nsaba bekikwatako local government because akatale kano kali under local government nsaba local government muveeyo mutaasa abantu bano these are Ugandans they are bona fide citizens of Uganda they are taxpayers they are Ugandans at the end of the day they are human beings abeetaaga okukwatibwa obulungi n'okufiibwako because bw'otunuulira tax base efubutuka mu Owino eyina ettundutundu ly'amaanyi lyetaasa eggwanga Uganda ku bintu bingi nnyo so nsaba tetwesuulirayo gwa naggamba buli gwe kikwatako ku nsonga y'Owino olwaleero muzeeyi waffe ono mwami Kasiita yali mu maziga yabonaabona yakaaba enkeera waliwo ajja okufa ono mulamu olwaleero ali ku ddagala naye waliwo ajja okufa kitegeeza ki nti twangwirwe ekiwundu kino nga tekinnasamba ddagala then to the parliament security agencies ez'enjawulo government okutwaliza awamu to all stakeholders those who matter from the highest office to the lowest office
to acting accordingly okwewala embeera y'abantu okubanga buli kiseera bali mu kwazirana amaziga g'abantu tegaba malungi at the end of the day. Then eri bannayuganda bannange tubeere nga twevaluinga at the end of the day. Maama waffe omulungi Susan kino wakikola mwami Kasiita n'atakuddiza bwe bukeera ku makya n'okikola omuntu atabeeremu na mutima nga mwami Kasiita alowooza abataakumiza omusu nkibuuza bubuuza nenkikulekera nkwebaza okuba nti you are a gentleman, you a man, you a gentleman. Wayolesa kye bayita ekitiibwa ky'omwami. Omwami ebyo byakola kye wakola omwami kyakola. Omuyaaye yali asobola okukuba omukyalo oyo. Omuvubuka atalina buvunaanyizibwa atafudde ku bateeka yali asobola okutyobola omukyalo oyo banaamukuba n'amutta. Amateeka ne gajja oluvannyuma. So nkwebaza okuwa mukyala Susan ekitiibwa kye ng'omukyala n'okumuyisa ng'omuntu wadde gwe yakuyisa ng'ensolo. Tetujja kubanga tusukkawo olunaku olwaleero. Njagala kwebaza tiimu gye ntambudde nayo. Njagala kwebaza mwami Lukwago, mwami Dani, mwami Kanaabi, mukwano gwange eyo nga kwotadde Keith ne mwami Senabulya. Thank you so much. Njala kwebaza abatulaba n'abatugoberera mwe balenyo mwe bali ddala. Omwami ono n'okutuusa olwaleero anoonya justice. Tusaba Katonda, tusaba Allah yatonde eggulu n'ensi. Mwami Kasiita Godfrey afuna obwenkanya. Erinnya, ekitiibwa bintu bya muwendo. Tewali ssente zigula linnya, tewali ssente egula kitiibwa. Tewali muwendo gwa ssente gugula linnya oba kitiibwa. Tusaba afuna obwenkanya. Osanga ne mu bwongo ne mu mutima ali kakkana. Ibrahim Kasage manya gange tetugenda kubanga tusukkawo. Obubaka obusembayo eri bannayuganda. Okusookera ddala neebaza mukyala wange Betty Kasiita omukyala andabiridde nnyo. Amiina. Era Mukama amuwe ky'asinga okwetaaga. Amiina. Ekyokubiri mbeebaza nammwe. Amiina. Okujja ne mujja wano nga sinze mbayise ne mwereeta. Kigambo kikyamu. Wakati mu kusika omugwa kyongereko. Wakati mu kusika omugwa mbeebaza. Mukama abawe kyamu kye musinga okwetaaga. Amiina. Ibula ne bwe nkuwa siringi 10 ne bwe nkuwa 10,000 tiluyinza kumala. Naye okujja kw'okusaba Katonda abateremu obwangu mu bye mwetaaga byonna. Era nebaza ne social media ya mwene gye mukozesa. Mukama agiwa omukisa blessing buli kintu kyonna. Era ne kubeera mu nabizibu. Nsaba Abannayuganda abatulaba munsabire saala zammwe ze zisinga teri kisinga kirala. Mwene bono gyo okumpa ssente tekimala. Omuntu gw'ensembya y'okwebaza yaji Mandela nannyini Stetaya ambeereddewo nnyo. Oyo mukama wange. Ambeereddewo nnyo. Mukama wange Mandela mukama wange. Ambeereddewo nnyo. Kubanga buli lwe mutuukako Mukama kuumi. Era n'omulala gwe sobola kulekayo Bwanika Sensuwa. Haji Ruutu. Uncle Fred, Kabanda, Simon, mbeebaza. Mukama abawo bye musinga okwetaaga mumbeereddewo mu bulamu bwange. Mukama abakuume. Okay, Ibrahim Kasage manya gange kulwa Extra Digest mugoba nsonga nkugamba nti byowulidde mu program eno si byabaddukanye omukutu guno banza aweerezaako wabula bigambo bya mwami Kasiita Godfrey gwe tukyalidde olunaku olwaleero byonna yabiinako obuvunaanyizibwa kubanga yali mu kunyigirizibwa era yabitegeera. Mbagaliza ekiseera ekirungi Omukama Katonda abakuume mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.